abawagizi baffe abateekamu ensimbi Stanbic Bank, Janani Schools, Afiego n'abalala mwenna mwebale kutwegattako. Tuli mu programu ensonga mu ddiiro, tuline omwogezi w'ekibiina oba akulira ebyempuliziganya mu kibiina kya NRM, ekibiina ekiri mu buyinza, Honorable Dombo Emmanuel. Honorable, sooka obuuze ku balabi ba Beg TV ate tutandike okusoyaasoya. Guno gwe mulundi gwange omuberyeberye okubeera n'aba Beg TV mu ofiisi yange, era kaneyambisa omukutu gwabwe okubuuza ku bali eyo abatuwuliriza timusiibye mutya nno. Mukulike Pasaka gye tubaddemu ate nga kitalo eky'okufiirwa Paapa eri abannaffe Abakatuliki ne Bannayuganda ne mu nsi yonna. Honorable, mirundi mingi bwe tujja mu ofiisi yo tuba tuzze kwogera bya bufuzi. Akalulu katandise bwe kali katandise okwengera, abantu batandise okunoonya kaadi y'NRM ku luno yakugula ya bwereere. NRM kye kibiina ekisinga obunene mu Uganda, kubanga kye kibiina kyokka ekisobola oba ekyasobola mu kulonda okuwedde okusimbawo ababaka buli ku kyalo, buli muluka, buli gombolola, buli constituency, era n'akalulu ne tukawangula. Eriyo bannaffe abagenda bawuddisa abantu nti bawangula, naye n'abantu okwesimbawo okuweza mu constituency ze balangirira balemerera okubafuna. Kati obanga abeesimbawo baabula, kati olwo bo bebaga nti bawangula, bawangulira wa? Kale njagala nkubuulire nti ewaffe kaadi tebeerangako yakugula. Ekyo ekigambo kye beeyazika ewaffe kye bagamba nti people power, kyamaanyi g'abantu. NRM yakirwanirira nekissa mu ssemateeka wa Uganda. Article esooka mu ssemateeka wa Uganda egamba nti obuyinza bwonna buli mu mikono gy'abantu. Era ffe abantu ewaffe be basalawo ani yeesimbyewo, oba ku kyalo, oba ku muluka, oba ku gombolola, ku constituency, district oba ku ggwanga. Kati amaanyi g'abantu ago toyinza kugula kaadi ng'okozesa amaanyi g'abantu. Kale abeetegese okwesimbawo gye bali sayidi eyo, era balinda bulinzi, n'abamu empapula bamaze okuziwagala, balinda kimu okwewandiisa kyokka. Awo wennyini bannamu abali ku ludda oluvuganya, bannamba bbiri abanno bagamba NRM balina ogigoba n'akatono ke mwali mufunyewo mu Buganda ku luno temujja kafuna. Ndowooza yeri ku kigo ekyo. Kibagamba ekibiina ekyawe ekya Buganda yokka, mbadde nga nti banoonya kukulembera ggwanga. Ebyobufuzi bitandikira mu Buganda wano Kampala ne biryoka byambuka. Kati omusajja bw'akugoba ku State House State House eri mu Kampala Central, omusajja bw'akuba nti wonna nawanguddewo. Kati obalabye abo n'ogamba nti bayinza okulembera eggwanga omuli abantu kintabuli. Ne mu Buganda wano bangi abaliwo abatali Baganda, kituufu, naye nga bawangalidde wano ate n'Obuganda bubaagala. Nze siwulirangako Ssaabasajja Kabaka nti ekibiina gundi ng'agamba nti bano abantu bano sibaagala mu Buganda, tasobola nakikola. Oba Katikkiro we Kabaka ow'ebweru n'abantu ba Buganda bonna tutudde entende nabo, tukoze emirimu nabo, era be baali omusingi gwa NRM ng'olutalo lutandika hano mu Luweero. Kituufu. Kati abaagala okutugoba wano nga kibiina, babagobawo nga kibiina, kubanga obwongo bunafu. Kubanga obwongo bunafu balowooza nti bwe banayogera ekyo bajja kuwundiisa abantu abawagire. Naye ffe tumanyi tulina ensobi ze twakola mu Buganda, naddala bakulembeze baffe
abataatuukiriza buweereza ekyo mukikkiriza tulina anti ebyobuweereza bwe bityo tulina obulimba bungi obwakolebwa betuvuganya nabo kye bayita okuzoganya sajja babazoganya kati mu kuzoganya bagera ne boogera ebyobulimba ne basuubiza eggulu ku nsi naye bamaliriza nga baleese Geyeena kati Geyeena abalema okutunda eri abalozi Geyeena ng'ate abantu baabwe bali mu makomera mwagano bata ati muganda wange njagala nkubuulire ne Katonda Setaani teyamukkiriza mu ggulu yamugobayo Katonda bw'amala okugobayo Setaani mu ggulu si kubanga Setaani yali mulungi naye ne ku kyalo kuno teri bukulembeze butava eri Katonda ate ebitabo ebitukuvu biragira abagoberezi baabyo okugonderanga abakulembeze kakati oli bw'asuuka ebitabo ebitukuvu n'akola ebibye n'ebitabo biramula ki ekinaakolebwa kwabo abanaaba baganye kati kankubuuliza wennyini abasajja bwe babanga batambuza amawulire ag'obulimba ne babakuba akalulu wano ensonga eziruma abantu ba wano mu Buganda muzikozeeko for example ebbanja lya Buganda ebintu bye babanja mubikozeeko mulowooza ebintu ebyo bigenda baleetera obuzibu era mu kalulu akaddako sebo okuggyako abaagala okwogera ebyabwe kubanga ebyo bamanyi njagala abantu baffe bamanye nti olukiiko lwa Uganda lwonna olwa NRC lwagaana Obwakabaka okuddawo wano mu Uganda nga balowooza nti bajja kubanga basuumusizza oba bayitiriza okusuusuuta Buganda naye Mwami Museveni n'akozesa amaanyi ge ag'ekijaasi n'obuyinza n'ayita olukiiko lw'abajaasi n'alagira ky'Obwakabaka busaanidde bubeerewo kasita omutwe gubeerawo teri kirema kasita omutwe ogwa Uganda gubeera kweno n'ogw'Emengo ne gubeerayo gwa Kabaka ebyo si bayita ebyoya by'enswa nedda Kabaka tayinza kugerezebwa ku byoya bya nswa kubanga Kabaka amanyi awo waatuuse yatuukawo atya ne byatuuseeko abituuseeko atya byonna biyise mu kuteesa amanyi omuntu okuwa ennyumba n'atakuwa mufaliso n'atakuwa bulangiti n'atakuwa byakulya era obeera n'essuubi tiwampeeredde ennyumba n'ebisigadde nabyo bigenda kujja naye bijja bitya kakati ebyo byagala bakulu n'abakulu omanyi Kabaka okuddawo teyaddirawo ku leediyo oba ku TV abakulu n'abakulu bateeseganya nga teri alaba na kulaba era ekiseera ne kituuka Ssaabasajja Kabaka gy'ali ku Namulondo atudde twali tuli awo ng'eby'Obwakabaka olubiri luzeeyo Bulange Emengo azzeewo olukiiko bateesa gavumenti y'Emengo bagironda gyeri kakati ebisigalidde eby'amagombolola n'embuga eziteesebwamu zi district ne ssente ezo zennyini ebyo Ssaabawolereza wa gavumenti byagambye mu Parliament tibali kubyogerako z'amagezi ge nandiwadde kyabasuusuutiriza nga baagala gavumenti etabuke n'Emmengo tebiina gwe biyamba Mwami Museveni kyogamba abantu okwogera ku bizibu bya Buganda ne gavumenti eri mu buyinza baagala kutabula ate be baamala okwogera ne biryoka biddawo akiika embuga amanyi ensonga kaakati baweereza abantu embuga abamanyi ensonga boogereganye abakulu n'abakulu akasembayo NRM ebimu ku bizibu byesinga okuba nabyo byalina mu kalulu akaggwa be ba independent fe abatambula nyinza okugamba nti abantu abaagala okubeera ba independent nga be NRM bayinza okuba nga bali 8 ku 10 essaawa nemugenda kikola mutya nga bali ludda wa bali eyo gye tutambulira
ndiwe NRM naye nzijanga independent abeeyagaliza okubeera independent eryo eddembe libeera lyabwe kubanga obuvunanyizibwa bwabwe naye nga abantu bamanye nti okubeera independent abantu be basalawo ani anaayita si eyeesimbyewo si yasalawo tize ngenda okubeera independent kale oyinza okweyagaliza n'osala nawo ne weesimbawo ku bwana munigina naye anaayitamu n'anaagwa abalonzi be balina eddoboozi ery'enkomeredde kale ffe omulimu gwaffe ng'ekibiina tulina kusomesa abantu tulina kubalagirira ekyokukola n'okubuulira abantu baffe omugaso guli mu kulonda muntu ng'alina ekibiina mwava kubanga wali olunzeeko ku mbuzi eyo n'ogenda ku nsiko singa ekibe kikuluma oloopa waani nga ogenze kuyimbulayo mbuzi yo ekibe ne kikuluma n'osangayo ekibe ne kikuluma toyina n'obwa independent bwe butyo bwe bakubba kaakati singa embwa y'omuntu ekuluma okola otya odduka odda wananyini mbwa noga nti embwa yenumye kati abo ba independence balinga ekibe ekyomu nsiko bw'agenda mu palamenti agezeyo ku bwana munigina ononenyani katakoze mirimu bwawulira nti bafulumiza 10 ng'alonda ng'akwata 10 era owulira abampuga we boogera oba basennyonyi oba bana b'NRM wali owuliddeko wa independent ayogerera 10 bwe kibanga kyaliyo bo beerira ne basirika nga tebalina na accountability gwe bajje bagenda mukitwala talina n'agenda kumubuuza kaakati anti n'abalonzi nabo bayize tebali we bakwata bwe kibanga gyekiri balya bokka tebalina gwe bawa accountability kakati ne bagamba nti ekyo si kirungi akabuuza akasembayo abantu ng'eyo gye tutambulira babanja ekibiina si gavumenti naye ekibiina banoonya twakuba kampeyini ffe tebatujjukira abamu tulabyeko ne ku mpapula waliwo ekibinja bakiyita NRM YK Team Thara kikulibwa omusajja bamuyita Mugisha bagamba ffe tetugenda kuddamu kunoonyeza b'NRM kalulu lwaki bamobiliza bakyayenye ekibiina lwaki bamobiliza banyiivu kaakati bw'ogamba banoonya akalulu nga tebanafuna musaala oba oliawo bwe babanga bagusuubiza kati abateekayo obulamu bwabwe ne busigala mu nsiko nga bafiiriddeyo onoobagamba ki kaakati ekyo njagala abantu bamanye nti NRM waliwo abaayiwawo omubiri n'omulamu ne busigala mu nsiko mu bisaka n'abamu amagumba tetugenda nakugalaba naye gwe obanga oli mulamu emirembe gye balwaniriro girina gikozese weetuuseeko kyoyagala okusasulwa bwe kubanga kuluddeyo bagende mu myoga bafune PDM oba bafuuke bineekolera jange kubanga baneekolera jange bangi mu Kampala babe bayimirizaawo eggwanga nedda bajje banoonye akalulu naye bwemala okunoonya akalulu obe nekeweekoledde mwami Bidandisali keyagamba emyaka egiwedde mobilizer yabeera ani mu kibiina kubanga abantu abo nabo omuntu yeetaaga obbategera mobilizer bamukozi wa kibiina oba neekolera jange nakyewa kisinziira mobilizer kikaaki tulina mobilizer nga mukozi wa kibiina ng'asaba kunzi mukyala Seninde nobeera ne mobilizer ku kyalo nga yalondebwa nga ekyamaani bwe NRM nobeera ne mobilizer neekolera jange naye ng'emirembe agifuna era agitereddemu NRM gyekoze waliwo mobilizer abeera emengo n'aga nti emyaka NRM gyewangadde gy'emyaka Ssaabasajja gy'atudde ku Namulondo ye n'agamba nti ku lwe NRM okubeerawo ne Namulondo gy'ali n'aga nti kangende nkole mobilization kati buli akola mobilization alina ensonga ye emuleetera okukola mobilization oluvannyuma n'abagamba nti tuganja baazi basuubiza babeera n'endagaano kyalibadde kirungi omuntu abanja
agende ku oyo gwe yategeragana naye. Sandyagadde kwogera ku nsonga yonna nga nina kyeŋŋamba omuntu ekyenjawulo. Bwebanga okuteegagana kwali ku kitebe wano bajje twogere nabo. Bwebanga kwali ku disitulikiti n'abakulembeze b'e NRM bagende. Banga bakikola na mukulembeze w'eggwanga. Obudde bujja kutuuka nga Uganda eteredde ng'etebenkedde buli kimu kiggwe. Bamobilize eddoboozi lyammwe ndituusizza. Gwe wateesa naye wa chairman wa district genda omulabe. Eyateesa ne president omulinde. Eyateesa ne secretariat jangu ku secretariat ensonga zo zanjule. Eyo ye Beg Media, Beg TV oyina yakenjawulo akaterekeka. Okulonda kutuuse. Atyo. Kubiriza bana NRM mubeere kyakulabirako ekirungi eri bannayuganda. Ffe ng'ekibiina waliwo bye twasuubiza bye tutuukiriza. Tulina bye twasuubiza ebitanaba kutuukirira olw'obuzibu obw'enjawulo. Tujja kujja tubanyonnyole lwaki ekyo kyali bwe kityo. Naye ng'okulonda kutuuse weenyigiremu olonde oyo anaakutuusa mu nsi ensuubize. Tetujja kusukkawo oyo abadde Honorable Dombo Emmanuel akulira ebyempuliziganya mu kibiina kya NRM.